Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Musanva kasisa za rufema mako radio Simba empologoma enunja edebe nkubuzako radio sinzira okula mpozi ngate otumbude nkugamba nti oli wakabinyo bala kula mpozi ngate otandika nafe omwaka mpya ne gamba nti happy new year eno Saturday sokere dala mpozi ate mu mwaka guno 22 eli 2020 maso abasinga bagamba zile dakika mmeka musanvu zakala kusawa S3 ate mpozi Wolokoso mu weekend taxi abera mpozi ayingirawo esawa eno yenyini nze Sula Senyonga Mr. Mosquito Haji Titivya amubwati atenga mpozi tuba tuyingirawo ne munange kakalamdi answer ne tubera mpozi nga tukitambuza bulungi nnyo eranga ensonga yonna kakati yadaki obadde Bulaya mbadde Bulaya basoke banyanirize bajati baluwa balo bajati bange muliwa ba hajati Azekeni bana bayaye. Chali wafe. Batandika. Lutuwe chali wafe. Kale mumpeku salam. Assalamu alaikum haji wafe omubwati. Walaikum salam bahajati bange bwe bato katutukole tutyoba. Titi byalotu. Nduwa tulutandikira abachaye bajati. Haji nawe tutandikira kuchinyusi wenyini. Kati njagala muwero kwa minge anko ayingidewo tusanyi sokulaba anko kakalamu basanze bulungi banywanyi eladde bamami lutuwe bebe sijja kugaana naye ng'ebiseera ebisinga kale njagala okubuuza karaja sekwatengo tumbude empologoma nungi eyeddembe kukyala musamba akasirisa satu fe mwefe abweri esimu empologoma nungi eri baafuna kukyala mubiri akasirisemu www.esimba.ug amago nyongera okuwanizaako nate muwolokosa amakya gonna kuwala leero ate nate okukwata tuyiriba happy new year everybody wetugeza kukwata tukikwasaganya mpola yeno show esoose mu mwaka 2020 kale nno n'olw'ensonga eyo kitegeeza nti bibadde binyinyi ebadde mu mwaka ogwo nga tukuwunzika tugenda okubate nga tukwatako side eno ogenda kubate nga okijjamu enjawulo side eno okubuuzako n'okukwanirizaako ze kakalamu the answer w'omulembe guno era nga tetugenda kutandika mpozi mu ntandika ndala yonna okujjako entandika empya olw'ensonga omwaka gutandise na bipya byereere omuyimbi amanyiddwa nga Triple P nga mpozi ono amannya ge amatuufu ye Paulo Pangoli Patrick nga tempozi yayimba ennyimba omwali nga bya bulangiti muganda wa Love n'ennyimba endala nnyingi nga zakubibwa nnyo wano ku Lubogola Simba era bambi ne zikubibwa naye ng'omwana aganye okukwatayo bw'atyo abantu bangi batandika okukola nga statements ezeewunyisa omwana nga tukubye ennyimba ze naye nga ziganye okukwatayo omwana alina bisiraani kiki kumbe mwana mulenzi ono yali alina mpozi ekimugaana okuyimba ye nga takimanyi kumbe omukulu ono ye mulangira omutuufu mpozi amanyiddwa nga Paulo Pangoli Patrick na ndoboli lyada owokubiri ng'ate mpozi yalina okubeera kabaka owa Bukedi ne Bugwere wawulira bino nga mpozi kati ye kabaka ow'ennono newankubadde nga waliwo kabaka aliwo amanyiddwa nga Bishopu Weyabire era nga mpozi ono yamanyiddwa mu mateeka ga Uganda wabula nga atebaga kigambibwa mu byennono Triple P ye kabaka omutuufu katumufune wabula bagala sente bawoze bintu bya beeyi byebagala bya beeyi ebibanyumira bya beeyi byebambala bya beeyi n'ebizigo bya beeyi bagala weekend omutwaleko ku beach bakuwa zitwezi bagala webuzibu omutwaleko mu dansi balabina abayimbi ganda walabu sente muganda walabu byabulangiti
kibye byansubyo wange nandekaawo byabulangiti byamulesa abaana Chipopi buza kwatuliza siku mbalamusiza kunya mwenna abantu baffe amanya agange nze omulangira Paulo Pangoli Patrick Ndoboli lyada owokubiri era eyamanyika nga eyali omuyimbi Triple P mu biseera ebyayita. Ino programu y'abantu ba muziki ne bwe mbankozesa Triple P tekikuyisa bubi ne bwe mbankozesa ya Paulo tekikuyisa bubi gonna amanyago ekituufu. Okay, kakati osembeyo kola luyimba ki? Nasembayo kola oluyimba baluyita Katembeyi. Katembeyi yosembeyo kukola watandikira ku luyimba ki? Natandikira ku luyimba baali baluyita So Beautiful. Luyimba ki olwasinga okukyaka? Baali baluyita Byabulangiti. Awo omuziki bwe gutandikira okutabukira? Omuziki gutandika nga Byabulangiti avuddewo n'enkuba y'akayimba bakayita Muganda wa Love. Muganda wa Love. Muganda wa Love ndowooza ne Byabulangiti z'ennyimba ezaziyita. Yes. Kati nenzizaako akayimba bakayita Nnyonyogera. Kwa Nnyonyogera ebintu ebyatabukira. Ebintu bitabuka bitya otukukubira ng'ova mu muziki oyingire obwakabaka? Management yange bali bagiyita corporate events. Ye yali managing ebiseera ebyo mu 2014. We nakuba oluyimba lwa Nnyonyogera nga nkola vidiyo eyo. We nakola vidiyo eyo obwongo bwampa nnyo era nkyakyebuuza n'olunaku olwaleero lwaki kubanga byonna byenayagala birabikire mu vidiyo eyo byali nga biri ku culture era abawala abaalimu bayambazibwa mbugo twagenda mu bifo ng'obiraba bikwata ku nsonga eyo. Bwe twamala vidiyo eyo twakola buli kye tusobola kubanga yali nnungi oluyimba nga lulungi ne tuteekamu buli kimu nga management. Naye oluyimba lwagaana. Oluvannyuma mu kugaana management yange yatandika okufuna ebizibu ebitaaliwo era ne wenjogerera wano ebizibu ebyo byasuula kampani eyo eyali ey'amaanyi n'ebanga yagwa complete nga tekyalina weeri contract ne bazisazaamu n'olunaku lwe bazisazaamu ebyange byonna we byatwalibwa we byasaanizibwawo kubanga n'amaka mwe nali mbeera ababbi bagayingirako olunaku lwe basazaamu ne batwala buli kimu kuba nze nali neebaka ssaawa 8 naye koolwo tulo twajja ne tunkwata essaawa 3 ababbi okutuuka ssaawa zaali 6 nga nze gwolaba nzira engulo naye nga buli kimu bakitudde. Kale kyekyamagiro kye twasooka okufuna ne tubanga nsigadde mu bbanga ng'omuntu. Bwe nasigala mu bbanga ng'omuntu obulamu bwankaluubiriza nnyo ne ŋŋamba kiki. Awo nno we nafunira kye nali sirabangako nze nga ntudde butuuzi bwe nti ekintu ne kijja ne kinkwata lumu ebbu nga balinga abalaga nti bali mu kunkuba. Kyenva mpulira amaloboozi mu bbanga nga galimu ag'abakyala n'abaami naye nga bonna boogera lulimi lugwere newankubadde nze waffe gye twakulira twayogeranga Luganda naye ng'olugwere jjajja yalwogeranga kati ng'olugwere nsobola okuluwulira naye nga tolutegeera nga ndutegeera naye ng'okulwogera kizibu ya akati eddoboozi ago gagamba nti gwe nkonze wange nti otumanyi nti si bamanyi ne bagamba nti mumwongere abasajja ne bankuba nenkaaba amaziga naye nga ndi awo nzekka ntudde mu ntebe nga njogera n'amaloboozi ag'enjawulo naye nga abantu tebasobola kukola ki okitegeera ne baŋŋamba nti ffe bajjajjaabo bino byonna by'obadde olaba by'obadde ogenda okufuuka maanyi gaffe naye obuzibu totumanyi kati mu butatumanya kuggyeko buli kimu ky'obadde olina mu nsi twagala otandike otutegeere naye ndoota ekirooto nga baŋŋamba nti okuyimba tokuddamu tukukooye era togezaako wabula ffe kyetugenda okukulaga kyogenda okukola nagezaako genda mu studio eya Digibawa newaliriza kubanga endongo yali musaayi era nga buli kimu nkikola nkyagala kuba music nali mwagala ate nga mmumanyi bwe nagenda mu studio ya Digibawa poliisi yajja neyola studio namba newoboza Digibawa ne batutwala ne batusiba n'abaana ba Digibawa nange kenyini ne bansiba ngolo ki ekibasibya nga tetulina musango poliisi yajja buzi netukwata mu kutukwata ne batutwala ne batusiba mu lusula mbwe mbeera mu komera nafuniramu obubaka nga jjajjange yafa nga ajja yeetooloola bwaseka bwagamba nti hei ondabi mbadde ngenda kusiba ennaku 7 naye tukusonye tugenda kusiba olunaku lumu naye toddamu kugenda kuyimba todda mu ndongo
batutwala mu kkomera batuyingiza batusibirawo najja nankumbi kapolisi kaawo bayingirayo essaawa 6 nafuluma enkya ssaawa 6 naye mu byonna twali tetumanyi kigenda mu maaso wabula nze namanya kuba we nali mu kkomera nalufuna ki obubaka era okuvaawo nasibira mu lubiri naye lumu mba ndi ku bodaboda ntambula ngenda mirimu gyange emmotoka ava eri netukoona wevu netuyika ku kolansi nzenna nenkalabulwama wanafuna accident nali manyi ngenda nakufa mba ndi mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu ekiro kwolwo lwennyini abaami ne bajja mu masuuti agabbulu akabaki naye nga kuliko jjajjange eyazaala kitange eyafa gwe mmanyi n'alyoka ŋŋamba nti tubadde tusobola okutta naye tetukuse wabula wagaana okugenda ebugwere kubanga we wagaana okugenda ebugwere buli kimu kyesiba era tukwagala ogende ebugwere wolituuka ebugwere buli kimu kigenda kusumulukuka kubanga gwe Kamalabyonna nyetwala ebugwere nzekka mu kutuukayo baali bampulirako nze be nasangawo nabagamba nti bannange nze teryandeese si kitange si nnyange si sengange wabula egindeese myoyo mpewo ze zindeese zindagidde nzijeye ebintu ebyamukolebwa oba ebibaleetera okubanga mubonaabona nze nina okubikola ki okukulemberamu okubitereeza okuva lwe natuuka ebugwere buli kimu kitambula butambuzi eri mukolo gwagaana kubanga nze we bamundoosa ekintu bandagirira we kiri nentambula naye neŋŋenda abaliwo baba babalooseza nti waliwo omugenyi akola ki ajja natuuka owali obuyinza era owali ebijja by'abassekabaka abalamulanga Bukedi abantu benatuukawo ne baga otuuse wano jajjaffe lya Dandooli Leo Wakida byebijja biri abo boolaba be bassekabaka abaafuganga Bukedi naye obwakabaka bwagwa ne bambulira system yonna nga bwe yali etambula naye ekyamagero kye nafunaawo nti we natuuka ku bijja enkuba neetonye mpitirivu ate yatonya mu kitundu ekyo kyokka ne banzijaawo ne bantwala owali embuga enkulu eri ewaffe gye bayita nti eyankuni ne bannamboozaawo mu kibira kyawo ne nvaawo ne bantwala ku lusozi era enkuba neekola ki neetonye nenzirirwa kiba kitegeeza mwina bakabaka babiri kati eri mu bugwere oyo gwolaba taata wange balamubala alina abakulu b'ebika bye ate nga baggwayo nti mu bika kati naye agamba nti yikumbaanya kuba sigenda kyogera nti kabaka wenna ayogera nti kabaka nja kuba nnyonoonya ekitiibwa kyaki ky'obwakabaka kati n'oli bishop naye alina abakulu b'ebika kubanga eri mu bugwere ennono we zaayonooneka ebintu byonna byayonooneka ne bakolimirwa kakati ono n'afuna abakulu be b'ebika n'ono n'afuna abakulu b'eki era ono bishop kyeyasinga ono nti ye yafuna abagezi abali mu gavumenti bano bannabyabufuzi we baawulira nti kasita gavumenti ekugazeetinga nti gwe traditional leader ng'ekuwa obuyambi no nebeerako n'omutima gwekola ki gwekuwa kati ye ne bagenda ne bamuyisaawo ne bagenda ne bagamba President Museveni era ono twakula constitution y'abakulu b'ebika bajja kumulondanga twalonze ono okitegeera ne bagibitwala mu gavumenti ne bamugazeeti kakati Triple P olw'ensonga obufunda lw'obudde obulamu obusanze otya sinza ku byobadde oyogera tukyaddamu kubalaga kati okuyimba kaŋŋambe nti Katonda yatonda obwakabaka mu bukulembeze obuyinza obw'emyoyo buli malayika n'agiwa omulimu gwayo kati malayika ekulembera abayimbi wano mu Buganda bagiyita bamweyana eri ewaffe mu bugwere bagiyita naisansula saata abazungu bamuyita sitaani nti ye atuula mu kitundu ekyo eky'okuyimba kakati malayika ekkira mu bakulembeze wano mu Buganda bagiyita kabaka bulamu eri ewaffe bamuyita onkuni kabaka abeera okuyimba kitegeeza nti malayika eyali eyimba eyalinga entuulamu yadda ku bbali kubanga mukama waayo yatudde mu ki kakati nja kusaba osibula abatuuliriza olw'obufunda lw'obudde Buganda mwebale kundera naye mukimanye nti nafuuka kabaka wa Bukedi nsaba kukolagana na bwakabaka bwa Buganda kubanga obwakabaka bwa Buganda butambulira ku nnono nze omulangira Paulo Pangoli Patrick Ndoboli lya dobo okubiri abantu ba Bukedi ne bugwere Katonda yabaddiza kabaka gwanawanga obubaka gwanalungamyanga mummwe abantu abali mu Bukedi kiki kye munaakolanga kiki kye munaagobereranga okusobola okubaddiza eddembe emirembe eddembe ssanyu n'okweyagala egyali gyabula mu bugwere